mulina abakulembeze abamu ng'ekisolo kyeddira naye yennyini bafaanana okutegeera be bababuzaabuza abantu abo tebalina kye bali. Ne kano kalabe nga tetunnatandika saavisi y'emu engoye ze zimu. Sisinkanye sitaani maaso ku maaso emirundi egiwera. Ku nnaku nali mu kkooti ne Susan Makula nga balina otusiba emyaka 25 nga tetuna gwe tubbye. Ne ndaba sitaani nga ze mu kkooti ng'atuggubadde n'addayo nga bwe yazze. Mu saavisi mwennyini mwavumidde omukulembeze omwo okutegeera ng'ekisolo kyeddira. Ate esaavisi y'emu mwayitidde omukyala eyamuzaalira abaana nti afaanana nga sitaani ewedde emirimu. Kakati ekibuuzo kiri kimu, gwe Ndiga esabira ewa Bugingo naawe ali mu kulaba pulogulaamu y'olunaku olwaleero. Ku Bugingo n'ekisolo kyeweddira oyagala kutegeerako ng'ani? Kubanga ekisolo kyeweddira kimanya abaana baakyo. Ekisolo kyeweddira kitakulira abaana baakyo. Ekisolo kyeweddira tolikisanga na kisolo kirala ekitafaanana kyo ng'ate bageya ekisolo ekifaanana kyo. Ekibuuzo kiri kimu, ku Bugingo n'ekisolo kyeweddira oyagala kutegeerako ng'ani? Kubanga n'enkoko gye waliise ekinyonyi obunyonyi ku baana baayo etabuka. Era bw'emala okwalula weewaawo obwana bwayo ebeera ebwaludde buliko enjala era nga busobola okwetakulira. Naye tegamba nti olwedde nabazaala muyina enjala nammwe mugende mwetakulire, nze neetakulira byange. Wabula enkoko ebeera tenneetakulira byeneerya, esooka ttakulira baana baayo n'oluvannyuma nayo n'eryoka erya. Bw'eba enkoko ekusinga okutegeera, lwaki weegeraageranya entegeera y'abantu ku bisolo bye beddira ng'ate ebisolo bye beddira bisinga enkoko okutegeera? Kitegeeza ate ggwe biba bikubisaamu okutegeera. Tolaba nti embizzi bagirabanga ekisolo ekibi, era n'ayiga okuvuma ku mbizzi kwasookera ng'anaanyiiza oyo gwavuma, naye ate n'embizzi bw'ogiyita Bugingo kigiyisa bubi obeera ogitya obudde. Embizzi erabirira abaana baayo, embizzi terwanyisa baana baayo, embizzi tegeya baana baayo, era embizzi toligisanga ng'eyimiridde n'embuzi ng'egeya embizzi enkazi mwe yazaala abaana baayo. Kakati Bugingo n'okuyita obuyisa embizzi, embizzi esobola okuntwala mu kkooti ng'eyita mu bannamateeka baayo oba abantu abalwanirira eddembe ly'embizzi, esobola okuntwala mu kkooti kubanga ekusinga okutegeera, ekusinga okubaamu amagezi. Omusajja omukulu atuuludde nga wava ne mukyala wo mu bwavu, nga wava ne mukyala wo mu nnaku, ng'essaati wayineemu, ng'empale wayineemu, nga ky'oyambala mu bigere tangira tewayina panti, ng'essaati yo n'empale mukazi wattu azooza kiro. Yatuuka ne ku mbeera ezinyiganga emmere, anti nga bwakunya ziyulika, gwate ze booza buli lunaku, gwate z'oyambala buli lunaku. Omanyi kye kitegeeza? Olugoye okgendamu ekko buli lunaku ate nga lulina okuvaamu ekko buli lunaku. Oyo Teddy Naluswe yatuuka ku mbeera ey'okunyiga obunyizi engoye za Bugingo buli lunaku olw'obwavu. Kale eby'omukwano bibaawo, nange nzikiriza. Oba osanga ffenna gye twasookera si gye tukyali olunaku olwaleero, kubanga osanga abasajja batono abategeevu abakimanya nti omukyalo ono gwendaba obukadde nze namukaddiya. Abaana be muzaddemu be bamukutudde kubanga ate ye yali TV yange nga siina kiwummuliro, ng'omukazi bwe neebowa gwe nteekako ng'amawulire, omukazi bwe nkola ki gwe nteekako nga TV, omukazi gwe gwali omupiira gwo, omukazi ge gaali amawulire go, omukazi ke kaali akazannyo ko. Kyova olaba yazaala nnyo, ng'era bakazi baffe ffe abatalina ssente bwe bazaala ennyo kubanga abakyala kye kiwummuliro kyaffe. Ojja otya okufuna ssente n'obugagga n'otandika okugamba nti mukyala wange yali mukyafu, nze Susan kwendabidde obuyonjo, Susan kwendabidde engatto nga bagiteeka wali, Susan kwendabidde nti omusajja ayambala olugoye olugolole, kubanga oyina nnyingi kati, ne peya z'engatto oyina nnyingi kati.
kubanga Susan buli waatunula alaba wayonjeka gwomanyi kitegeeza okutunula mu nnyumba ey'okwera obwezi nga sina yakusiimuula wabula nga yakwera bwezi oba tonnamaliriza olw'okuba toyina mukozi ng'akaana kayonoona wali taata alya mmere oba okyakola ki otadde akaana mu buliri obeeko by'okola ogenda okukajjayo ng'omaze by'okola ng'obuliika bukuseemu kyokka nga bwe budde bw'omusajja okutuuka okugenda okwebaka omusajja oyo olufunamu kasente n'atandika n'alabya abacaafu naye Teddy yali mukyafu obuyonjo yali bugjewa wayina essaati emu yali gigolodde ddi wayina tangira bagikuba eddagala nga tonnawaana Susan Makula nga bwali omuyonjo kaalala kkubire nga teddagala sooka weebuuze emyaka giri egy'obwavu ng'oli ne Teddy Naluswe tangira baali bagikuba eddagala nkugambye ebyo byonna bibaawo ebyokwefuulira omukazi n'ogenda n'oyo gw'owuliyemu emirembe naye n'abakazi bewalirowoozezza nti balina entegeera ey'omunguba bw'ogigeraageranya kuffa abasajja newankubadde nga be balina moral authority enyiiga nga tubaleseewo kubanga Mujingo ofaanana eyakozesa Teddy Naluswe yonna gye mwayita yonna gye mwabonera entuuyo ze ozimulyazaamaanyiza naye era mwattu naye mwana wattu tannayogera nnyo bya mu nju tannasabuka nnyo bya mu nju ayina akasengejja ku by'omu nju kakati mbuuza Teddy Naluswe bw'aba sitaani nga yeggwe Katonda nze bannaŋŋenze wa sitaani oba abalinjo kya mucomo ewa Katonda abantu ebiyeze kati nkole ntya nga siitebenkera bwe baba balinjo kya mucomo ewa Katonda nga Bujingo yali mu Katonda nga Teddy Naluswe ye sitaani nze ŋŋenze ne sitaani kubanga ewali sitaani ate wendaba ebyamagezi ewali Katonda ndabawo busiru bwereere omusajja omukulu n'oyimirira katuuti n'oyita maama w'abaana bo sitaani n'omulangira obukyafu n'omulangira biki olwedde ggwe okwawukana obwawukanyi ne mukyalawo ng'emyaka gimaze omumugendako kyali kibonerezo ekimala era kivumo ekimumala okuva gy'oli lwaki akatuuti ne gye bujja eno emyaka 4 oba kyagigenda na myaka 7 okyakavumirako mukyalawo maama abaana bo lwaki okwawukana naye kya bulijjo si gwe asoose naye at least reserving akatiibwa bw'oba ogamba nti mukyala we yakutwala mu kkooti mu mbeera yonna era kyekimuyisa sitaani then ate sitaani akwagala nnyo n'okusinga Katonda ggwe omukazi ekimutwala mu kkooti oba ekyamuzuuzanga mu kkooti okusooka yali tayagala kintu kyo kyonna era teyagambako nti tukutulemu njagala kiwato yayogeranga kimu njagala taata w'abaana bange mulaba mu kuwaba njagala mwami wange akomewo ewaka kubanga ekyo kyakola si bayibuli kyesomesa tubadde nga mu Katonda era abakkiriza okumala ebbanga Katonda atubulesinze tetuyina kumunyiiza kumulaga nti kati tuli b'amaanyi nnyo tumusapeesinze kubanga bw'okola ebikondana ne bayibuli ate kitegeeza obeera olaze nti oli w'amaanyi okusingako Katonda kakati ate mu nsobi ate n'ojja okoleramu ensobi endala ey'okuvumiramu mukyalawo weegenderezanga nnyo okukolera ensobi mu nsobi yatuddeawo yagamba abakulembeze nkimanyi ogamba Kyagulanyi nti ategeeranga embogo gye yeddira naye gwe bw'oba weetegereza otegeeranga embogo oba omanyi kyekitegeeza okutegeeranga embogo era singa obuuza omuntu omutegeevu okutegeera nga Bujingo n'okutegeera ng'embogo otegeerako ngaki akugamba nti ayagala kutegeerako ngaki nga Bujingo oba nga mbogo abakulembeze boovuma abatategeera bali ne bakyala baabwe be batandika nabo abakulembeze boovuma okubeera abanywi b'enjaga bakyawuliziganya n'abaana baabwe era abaana baabwe basula mu kasolya kamu abakulembeze boogamba nti tebategeera nabo balina ebizibu mu nju zaabwe nkiddamu tewaliwo bufumbo butabaamu etatagundi naye tebabuleeta mu lujjudde olw'okubanga abakulembeze obukulembeze tekitegeeza kubeera na position
n'okubeera obubeezi taata kiba kikufudde omukulembeze kubanga ye gwe abeera omukulembeze w'amakaago. Abakulembeze batategeera nga tebannabaako kye bakola oba kye bafulumya basooka ne balaba enju eteredde, enju buli kimu kiri okke. Era tolisanga abakulembeze abo abategeera nga embogo nga bakutta akazindaalo bavuma bamaama b'abaana baabwe oba bavuma bakyala baabwe ebivume ebitali bya kungulu wabula ekivume ekisinga okuba ekinene nti sitaani. Maama w'abaana b'omuyita otya sitaani? Ekitonde Mukama Katonda kye yagoba mu ggulu olw'obujeemu, kitonde Mukama Katonda kye yasindika ku nsi kiwangaale olw'obujeemu, kibeera okomanyi n'okuwangaala ennyo kibonerezo. Wano baddeko mu mbeera ng'osaba Katonda akuyite n'okuwangaala ennyo kibonerezo, omanyi okuwangaala generation to generation, generation to generation. Ekyo kye kitonde ekyateekebwako ekikolimo ky'okuwangaala ekyayitibwa ng'omubi w'ekyasa era ekyakema Adamu ne Eva okulya ekibala kyogerageranyako maama w'abaana bo. Era bba abaana bo babeera ki? Andi teri mbizzi ezaalambwa, embizzi ezaala mbizzi, enkoko eyalula nkoko, n'ente ezaala nte. Olwo abaana bo maama waabwe bw'oba omuyise sitaani abaana bo babeera ki? Si gwe abeera taata wa busitaani obuto? Ye ekibuuzo kiri kimu, gwe ate obeera ki? Kubanga sirabangayo mbizzi eberese ku mbwa era sirabangayo mbwa erinnyira nte. Embwa yeebereka ku mbwa, embizzi yeebereka ku mbizzi, n'ente yeebereka ku nte. Kyekyebereka ku sitaani gwe bayita Teddy Bugingo. Kyo tukiyite tutya ekyo ekyamuzaalamu abaana? Ekyo kyebereka ku sitaani gwe bayita Teddy Bugingo kyo tukiyite ki? Ekyo ekyamuzaalamu abaana kafunta entama kalinga ng'omujjo nkezi ali awo, ensi yamuleka. Bugingo essaawa eno kakatulwana muzimu. That's why nze saagala kwogerako guno nkuba muzimu naye n'omufwe yafa nga w'amampaati bw'agezaako okunkomerawo mu bulamu nga ye yafa dda mu fomula y'omuzimu. Nagwo nina sayansi waagwo Ben Gulu gyali emityana omusikaawe va ku baana abalala abeerangalanga musimanya ndi kwesibye abo basawo baganda abo. Sawo muganda yeeranga wawulyako kalango ka Ben Gulu nga tannafa. Bwe wakawulirako akalango ka Ben Gulu nga tannafa eyo tuveeyo nzize ku Bugingo. Bugingo gwoli ki? Maama w'abaana bo bw'aba sitaani. Era Bobby bw'aba ategeera ng'embogo then tureserving embogo era tuzikuume bulungi tujjemu abantu abategeera nga Bugingo n'endigazi. Kubanga omuntu goga ategeera ng'embogo tulaba wanjawulo nnyo ku ggwe era alina akasengejja. Sometimes amanyi okugamba abantu nti abanywi b'enjaga naye omunywi w'enjaga enjaga temuwerebangako bimwammula kutuuka kubotola wadde okwasanguza eby'omu nnyumba. Sajja wa Katonda ayimiridde katuuti akkaatiriza n'endiga zikuba engalo. Bw'oba tolabanga ku sitaani nze namusisinkana, sitaani nasulako naye naye ng'ali ku maama w'abaana be gwayita sitaani. Ekitegeeza nina abaana be yamuzaalira baba sitaani gwe yamubazaalamu. Oba otya Katonda? Gwe yabamuzaalamu obeera otya Katonda? Nsiŋŋamba waalifudde ku bizibu byo ne mukyala wo Susan Makula oba ne malaayayo Susan Makula waalifudde ku bizibu byo kubanga omukyala amanyi byonna ebyattali kyaddi. Era omanyi ensonga lwaki ennaku zino mubadde mugulumbugana. Sitaani bw'atyo bw'akola ebintu byayo mulyango gwayo egutimba bbula. Era omulyango gw'obubuze gubeera mugazi. Essaawa eno obadde wasooka n'olowooza nti oli mu mulyango mugazi ne kikulowoozesa nti eryo ggulu. Kumbe oli mu Geyeena otandise okuwulira butya Geyeena bwekwokya. Yabaayi mwe Katonda kyoyo gwe musinze abamma abaana ajja kunyiga yekolera oduula togeya nkenku nga nagagamba bidde gakyali gye gawanika. Musajja munno musabire busabizi afune omwana naye tomusekera. Bali be yalekayo si baana dde mu baana be.
abaana be be bali wana anoonyezza omwana anywedde abamututte wa dokita Sali omusajja n'omukazi banywa omenje kitegeeza ng'omukazi yajja azadde nga naye wali ozadde naye nga mubuliddwa abaana oye Katonda obusobozi bonna mubulina obufuna abaana naye oyo ye Katonda talibakookonya ku ssanyu lye bayita ery'omwana era bw'ali bazze olwo olubuto ne mululangirira ndijja wano ne nnangirirawo nti oyo olubuto yeetisse musota si mwana mwe mulina ekikolimo eky'amaanyi ne kino kikwegasseeko maama w'abaana ababo akuzaalidde abaana abalungi bwe batyo n'omukkakkanako n'omuyita sitaani kyokka ekinsanyusizza weeyayitidde Bobi Wine okufaanana ng'ekisolo ky'eddira weeyayitidde maama w'abaana be sitaani ayi nfaanana ntegeera ng'ekisolo kye nneddira ne sitegeera ng'eno mbizzi ate nabagambye n'embizzi kati mbizzi egenda kunsibako ogw'okugivuma kubanga ate etegeera okusinga bujingo n'okuyita obuyise embizzi n'ogiyita nti bujingo kikuloopya kyokka ate ne bujingo okumuyita embizzi still oba okkakkanyizza embizzi gwe emanyi abaana baayo embizzi emanyi okulabirira abaana baayo embizzi emanyi okufa ku baana baayo embizzi temanyi kugeya gwe yazaalamu baana baayo mu mbuzi tunuulira ali katuuti alina abantu nga 3 kuba kati baasigalawo nga 3 oba 2 oba 100 n'empewo kuba nange byantuuseeko saabadde Kanani empewo azini emikutu kwe bitambulira ng'oli ku maama w'abaana bo kale abazadde be balina obuyinza ku baana era oba osanga ekyaweesebwa tekisobola kuweesulula muweesi kyokka ate ye omuweesi asobola okuweesulula kyeyaweesa abaana bo olowooza nti tebakuyinaako moral authority gwe taata naye olw'okuba nti bakolima ku lwa maama waabwe bujingo tolifuna mirembe era Mukama agenda kukamula olutuuyo lwa Teddy lwonna mu Maliyo yatandika dda kubanga waliwo abantu ababadde batuulawo nga batuulawo lwa Teddy nga bababuulira ku nsonga z'amaka ng'ogezesereza ku mukyalawo ng'ekyokulabirako oba nga live ekiza nze ne Teddy tugumye ntuyise mu kusoomoosebwa abantu abo ne bajja ne bakwegattako kubanga kye kizibu nabo kye baalina mu maka gaabwe naye bwe wababuulira butabe mwabisoboka ne Teddy bujingo mwana wattu bangi baawalirizibwa okwegattako ate bwe mwali mwawukana abamu baasigalawo ekkanisa lwaki nkalo olunaku olwaleero abantu batandise okwemulungulula bagivaamu liziki ya Teddy eva mu Maliyo gwe tokimanyi nti omukyala alina contribution ya 50% sinakindi ya 70% kukulaakulanako walulabyeko musajja akulaakulana ng'ekateri mirembe edda nazzi kuno baateranga n'okugamba bw'ofuluma enju n'osanga omukyala sookoddeyoko bw'ofuluma enju n'osanga omukyala ng'olina ddiru gy'obadde ogenda okugoba sookoddeyoko naye nga munda gyadda naye waliyo omukyala oyo gw'obeera naye mu nnyumba ye mukisa basajja mmwe omukyala oyo gw'oli naye mu nnyumba bwe biba bitambula bulungi ye mukisa bwe biba tebinnatambula bulungi ye musabi era yakusabira ojja kufuna naye tekakujjutukanga n'omala okuzikwata ogoba butakyanyumira mu byabugagga byafuna musimanye ebbeere ligudde liringa nga kataasa mbu Teddy bujingo simanye ebbeere alifuula bufuuzi n'aliweereza omwana ku ngozi n'ayonka olw'obunene bwayo nze nkooyo amabeere amanene mukwano gaagejja bayonsa baana baawa bamuliraanwa oba baana bo oddidde buli obwali buli mu layifu bukuula ono bukuula oli kabba ono kabba oli kooleese bannange Suzani awonya bulungi akawoowo bannange Suzani akola bw'ati bannange Suzani yeefaako laba ebbeere likyayimiridde laba kikubanga ye Suzani obudde bwe yamala ng'anoonya ssente ezigula ebizigo ebyennyiriza mukyala we yabumala asabira ggwe alafuubana naawe ayonsa baana bo
addaabulula baana bo era atereeza baana bo. Naawe kennyini ng'omuntu yalina panti emu n'ettangira n'essaati emu ng'ekunjubusa ebitogi yali tesobola kukunyika nga yakunyika bunyizi batinga emmere. Koliko oyo g'olangira nti afaanana sitaani olw'okuba akadde. Koliko oyo g'olangira nti afaanana sitaani olw'okuba nga akaddiye. Abasajja ababonaabona nga walinako ku mukazi n'omugoba tosooka kunoonya bakuloga. Sooka onoonya ebigambo by'omukazi oyo nga mwawukana byali ki? Ye yali omusobya oba gwe wali omusobya? Kuba ate essaaga nammwe abakazi muwaganyale mwende ku basajja bammwe oba mwendere mu maka g'abasajja bammwe olw'okuba nga mwakola mwenna mulowooze nti tebajja bagoba. Naye omukyala yali omwesimbu emyaka 2 egy'obwavu atuuse ku lyengedde mutakyanyumira mu byabugagga byanfuna. Namulekera enju ennyumba ddongo tebagirya, bamulekererako kyabugagga ki ku nnyumba eyo kisobola okuliisa abaana. Kale waliwo badde olaba n'abakuze tetubafaako, naye bano abato, naye bano abato. Gwe atategeeranga bisolo wajja n'olangira mukyala wo kulukuta, kyokka ng'okulukuta kirwadde ekijja ng'omukyala amaze okuzaala. Ebiseera ebisinga ng'omukyala amaze okuzaala naye ng'alina omusajja kaseegu eyawuukuuka era n'amukozesa nga tannakala. Gwe ensonga lwaki omukyala oyo buli ky'omuvuma kyali oba kyatuukawo. Kulukuta yali azaala baana bo. Mama nsonyiwa okkiza ekigambo kino. Yali akuzaalira baana. Okukanduka yali akuzaalira baana. Okugwa ebbeere yali akuyonseza baana. Abaaye kyetaaga okumuyita sitaani omukyala alinga oyo. Ng'era ono gw'oyina omuzza obuzzi omuli obuli atalina kyeyagasseeko ye malayika. Munnange sitaani atona ebintu byebbula ne bifaananira ddala malayika. Naye kambeere ne Bobby alowooza ng'ekisolo oba ng'embogo gye yeddira, naye nga wakati mu kulowooza ng'embogo gye yeddira tattiddemu mukuumi we, mukadde w'ekkanisa, muganda we era komando owa SFC omutendeke.